weewaawo nate pulogulaamu tuba tusome eba egguse essaawa bwe ziti. Tuli mu katabo kaffe akanyuvu aka Pawulo Kirimuttu kawandiikibwa ku Lannima Kalinda tetusoma era nga tuli ku ssuula egamba nti Enkoko Njeru. Essuula eno ya 8 ey'akatabo kaffe kano aka Pawulo Kirimuttu. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi waayo. Nkoko Njeru. Ekiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga yali ntujjo nnene ku kyalo Wabinoga ku bujjajja bwa Pawulo. Abantu b'okwo lwe baasula mu ngalabi za Nguleno naayo Sebbirikundi. Sebbirikundi ono yali musajja tyagiri. Ente zaali ziŋŋoŋŋera waka. Yalina ettaka nga likwata ebule ate n'ebweya. Yaleka bannamwandu 7 mpozi ne bamulekwa 29 abazzukulu bo butabala. Olumbe lwali luluddewokko okwabizibwa. Mpozi abantu mu kwesomba bava mu kuzimba ensiisira ne bakunakuna, kubanga omuntu okubala ensiisira 40 nga yeesedde. Mu nsiisira zino zonna mwalimu ensiisira emu ey'enjawulo. Yali ya weema era munda waayo nga mulimu ettundubaala ate n'ettaala y'omukono. Mu nsiisira endala ezitalimu kibululu mwalimu butadooba. Nannyini ensiisira eno ey'enjawulo naye yali musajja wa njawulo. Yali ayambadde bikalu mu kifo ky'ekkanzu, ng'ayambadde mupiira gwa nkuba era nga ne mu bigere bye ng'ataddemu ebigatto bimageetisi. Engalo bwe zaataba, munnange naye mu nsiisira ye yavaayo n'ajja ku kyoto. Awo abantu bwe baamutegeerera nga ye Pawulo, muzzukulu wa kaawunawo. Abakazi be baasinga okumwegomba n'okwewuunya engeri gye yali akuzeemu amanga ago. Abantu munnange baawulikika nga beebuuza nti maama, ono omwami atudde wali nga ku mpagi yaani nga simulabangako. Kumulala nti naawe olimba. Gwe tomanyi Pawulo, muzzukulu w'omusajja ono gwe baaziika wali ku lusozi? Kozi yaani? Aha, omusajja ono yali omutembeeyi nga tukyali buto, otyo kaawunawo. Mbadde ngamba nti kano nno ke kazzukulu ke katabani k'abazi bombi. Leero n'alaba nno okukulaakulana. Omanyi yasoma n'amalako amadiguli gonna. Bwe yagenda ne mu buzungu ye gwe tomulaba. Ate omukyala omulala naye eyali awuliriza emboozi eno kyeyava agyegattamu n'abuuza nti bannange, abo bo bamuva Bulaaya tebakwanwako? Nze nandi mweyagalidde ne nva ku kino ekitamiivu ekibadde kinneeyogerezaako. Abasajja bangi baatuukirira Pawulo mpozi okumubuuzaako. Abatamiivu be baasinganga okusesa. Gamba nga leewo. Ye olwetegereza Pawulo n'ajja ng'asuukira nti owange e Bulaaya. Si gwe Tawulo, muzzukulu wa Faawo nawo. Bulaasha nnoneezayo omuno gwe nnusu nze neenywere. Ffe tunywa bumwi. Waliwo yaaye nfudde nti leeta ennusu ggwe. Bw'atyo omukulu bwe yamugamba. Musajja wattu Pawulo eno yagitunguza mannyo ateri awona omutamiivu. Ate era waliwo n'abantu abalala bangi abajja ne banyumya, naye kyokka nga buli omu mu kumaliriza emboozi ye kale nga bw'atasaba mwenga asaba mulimu. Era bangi baamusuubizwa mpozi okugera n'okumukyalira eri ewuwe ku kibuga. Zadde Byansi ye yali omusaale mu kutuukiriza ekisuubizo kino. Byansi yali musajja mukaatakaata. Gye buva ne gye buligenda ye ng'ayambala katemambidde n'ebigatto binkya, nga tasala njala era ng'enjala ezo zimukirako ez'enkoko empanga. Ekibuno nga kyamuddugala ng'ekyessalambwa ate nga n'amannyo gaggwamu dda. Bwe yayogeranga ng'afunta ogubuno ng'ekkovu eriri akatiko, olubuto nga lumuli ng'ekisero era yatambulanga ajagiira ate ng'abaligamu. Musajja wattu Pawulo baamujja ku miitingi gye yalimu ne bakamutema nti kitaawe atuuse, ali wali ku kisenge ekirindirwamu abagenyi. Pawulo yeebuuza ekireese kitaawe nga takiraba. Ko ye nti kale kanzije. Okutuuka wansi yasanga abawala abaali ku mmeeza okwanirizibwa abagenyi nga babula kufa nseko. Ye musajja mukulu Byansi yali afuluuta era ekiseera ekyo ng'ayasaamiridde, nga n'ennusu zitandise okumukulukutira ku kirevu. Baakwatako mukwata empozi okumuzuukusa kubanga ate baalemwa okumuyita. Olwasooka n'amuzuula amaaso n'addira mpozi ekimeeme ky'ekkanzu n'asangula ku mimwa n'akolola.
n'awanda ekikolondolwa awo mu nsonda wennyini, n'alyoka agwa Pawulo mu kifuba, era nga nnyoge awedde byansi yayanjula ebimuleese. Oli mu pulogulaamu tula tusome essula nagikwanjulidde nga tutandika egamba nti nkoko njeru, abalumanyi mulumaleeyo awo. Nammwe mwegezeseemu tulabe mutuuseewa. Atalumanyi siriko ojja kuyigira ku banno. Nkoko njeru tukyagenda mu maaso nayo, era nga yakatabo kaffe kano aka Pawulo Kirimuttu kawandiikibwa Kulani Makalinda. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo omu bw'ati akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Yamugamba, mwana wange ate erudda muganda wange, nzize mangu mangu, omanyi baagamba dda nti amawulu galiibwa mujjukiza. Yamugamba, nze jjuuzi gwe twasisinkana mu ngalabi, ye wange nnomukulike n'ekkubo. Natyo okukuteganya olw'abantu be walina, naye nange nali njagala mpozzi okuyitira mu bizibu byange. Bannyoko ne baganda bo banzita. Omanyi omuwala omu yafumbirwa, so nno yafumbirwa ttula, era omulenzi mukoddomi wa makanika, era ndowooza omumanyi bulungi. Ate adda ku oyo namujja dda mu birowoozo. Omulenzi adda ku oyo ye yali ekibanja erudda eyo ewa Busaana. Kakati nno alina n'abakazi basatu era ampaddeyo n'obwana bwattu nga boobwo. Yayongera omutegeeza nti abalongo bo omanyi baabuuka. Kakati kizza yasinza okundiita wano. Kizza oyo gw'olaba yali asoma bulungi, naye akalenzi ne kagenda kamuzannyirako ne kamufunyisa olubuto. Akalenzi nno kabeemu akalenzi, naye kano akawuunu n'obuwuunuunyi, kabe nno nga kamuwa obuyambi. Nze nno kyenvudde nkola ki? Kyenvudde nsalawo nti afune omulimu. Naye Sseruganda ne bw'onamuwa omulimu gube gwa kusiimuula mmeeza yo oba kale kukufumbira, onaaba otuzadde. Pawulo yali agenda okwerwanako, omukulu n'amulya ekimuli nti tereka naawe, kyenkoze n'ono omuwala omuto kyenkoze mugjeyo nno mu ssomero eryo. Njagala asomero eno ewammwe. Nkugambye nti eri kye balina bye bayigayo. Babuulire kudda mu kusaawa, mbukuma kisomera kuleeta bitoogo, kuluka biwempe, gy'obeera nti ebiwempe lwe buzungu. N'omukulu w'essomero naye tatuula ku ssomero, alinga eyawunya mu bigere by'embwa. Pawulo yakanda kwewolereza nti omwana taliiko w'anaasula, nga musajja mukulu adda mu kumubuuza nti ate kusula kutya? Ngamba nti ono mwannyoko w'osula naye w'anaasula. Gwe kale ne w'onoomusuza mu ddiiro byonna kati ng'onaalaba. Wabula kye mbadde ŋŋamba nti njagala okulaba ewuwo ndyoke nzireyo nange nga nteredde. Nga batuuse eka wa Pawulo, musajja mukulu yadda mu byakukungiriza nti wo. Yamugamba, mwana wange osula mu lubiri lulamba. Weebale kusoma. Ate nno nga nange ebyansiiwabo wano bwe nfaanana nga bw'ondaba, ani yandintuusizzaako awalungi wati? Ate wano w'obadde ogambira nti tolina w'onoosuza mwannyoko, leka naawe. Eno ennyumba Buganda bulamba. Ye ne kano kammangaasi siikaleete ne kavanga wano nga kagenda okusoma eyo ku kigo. Munnange obutaakulwisa eyo, mukulu byansi yasanyukira nnyo olugendo lwe luno. Anti Pawulo yava mu kumufumbira, leero n'akatagga. Era musajja mukulu eyalewa okuddayo ku olwo lwennyini yamalirawo ddala essabbiiti ennungi 3 nnamba. Ate nno olwo nga Pawulo amaze kumulaga nga bw'agenda ku safaari. Mu ssabbiiti ezo era Pawulo yakyalizaamu n'abagenyi abalala bangi. Mu bagenyi bano bonna Mwami Katalaga gye yasinga okuba omuzibu gy'ali. Mwami Katalaga ono naye yali wa ku kyalo wa Binoga, mpozzi obujjajja bwa Pawulo. Era yali awulidde ku ttutumu lya Pawulo ono, kubanga mu butuufu ye ku lombe yali tagenzeeyo. Mukyala Katalaga ng'agenda alwala matu nga gavaamu amasira. Katalaga yali agezezzaako nnyo mu basawo bawandaba, weewaawo nga naye buli omu amutegeezanga muliraanwa we namwandu Zerida mpozzi bwe yali abalogo olw'obugagga, naye amatu gaagaana okuwona. Era munnange gaagenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Katalaga kyeyava asalawo mpozzi okugaleetako mu kizungu e Mulago. Yasookerawo Pawulo eka. Pawulo teyamanya naye amulagirirayo. Ate era Katalaga ne mukazi we bwe baakuba koodi, Pawulo teyabategeererawo okutuusa Katalaga lwe yeeyanjula nga bamaze okulamusaganya. Yagamba nti Sseruganda osanga nze tokyammanyi, naye ab'ewa Binoga bakutumidde. Nze Katalaga oweewuwo, omuweewo.
so nno twakula ffenna naye wabula gwe olw'amasomero gammwe gano bwe butammanya era sikunenya anti ffe twabanga eyo mu kuyigga mafumbe bwe wajjiranga okuwummula nga ffe tuli mu mafumbe awo ate kwe kukyukira mukazi we yali akwatiridde amatu n'ekiwere ekyali kinyookako namungi w'enswera n'amugamba nti mukyala ono ye Sseruganda bamatabi gwe batera okuwugirako era ffenna atatuva ku mumwa yagamba nti ssabo Sseruganda mukazi we wuuyo yaggwayo dda yalwala n'akonziba